Alright, nga bulijjo it's Projan Media kubanga ate kutusako amawulire mu ggwanga Uganda sina kindi ne bweru w'eggwanga. Essaawa zino wenjogerera omuyimbi amanyiddwa nga Phil Mutton bulijjo abadde abuze nga abantu beebuuza Phil yalaga wa. Phil Mutton amawulire gabadde gamaze okubanga gazuuka nti Phil Mutton ali mu rehab, embeera gy'alimu si nnungi, embeera Jackie Chandiru gye yalimu essaawa zino ne mwala amanyiddwa nga Phil Mutton gy'alimu abadde alina ebiragalagala by'ali mukozesa. Emabegako awo MC Kats yavaayo n'agamba nti no enjoy your month munnange nga tetumanyi nti omwana ono oba nga tulowooza nti ali ku holiday kumbe omwana ali mu ddwaliro erimu ku Entebbe Road bali mu mujjanjaba. Details ngenda kuba nzikubaawo naye kansuke ntumuleko ku bakyali bange abali Qatar, abali Saudi Arabia, Jordan, Dubai, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo era mwabakyasinza okuba nga mulayikinga mulaba no followinga ate n'okusharinga ne musharinga no Projan Media. Details kanzikuwe bulungi nnyo eza mwana mwala Phil Mutton. Essaawa zino wenjogerera nga bwe nkugambye Phil Mutton yalwala alina eddagala lyali akozesa oba drug gyali akozesa enjaga ey'obulabe ennyo ey'empiso nga agyekuba. Enjaga eyo yemu ne mwana muwala amanyiddwa nga Jackie Chandiru gye yali akozesa. Essaawa zino Jackie Chandiru tali mu ggwanga, boyfriend we agamba nti no ali bweru bali mu mujjanjaba. N'essaawa zino eno omwezi guno eno ogwa November gwe tulimu mulamba tetugenda kuddamu kulaba Phil Mutton ku stage olw'ensonga bali mu mujjanjaba, ali mu rehab awo ku Entebbe Road bamuteekako eddagala abeere nga asobola okuwona mu December addemu akube ebivulu addemu ayimbe. Era nga MC Kats yagambye nti no tujja kuddamu laba mwana muwala ono mu December kutandika okuyimba nga abuzaabuza nti no mwana muwala ali mu holiday naye kumbe tani mu holiday, just mwana muwala ali mu rehab bali mu kubanga bamutereeza abeere nga atereera ave ku biragalalagala. Details nnyingi nnyo eza mwana muwala ono Phil Mutton nja kuba nzuula amawulire agaddako mbeere nga kuwa bulungi nnyo mukwano gwange gwali ewala ng'osanye okumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Likinga, commentinga, but don't forget to subscribe. Gwabatenda bakusubscribinga kwenye YouTube channel. Webalire ddala.